n'amawulire gaatugwako ate nga si malungi nti omuliro gwe twalaba ku Bukedde TV ku buli TV yonna nti Jajja Bean yali omu ku bajjira mu muliro. Ekyokuyiga ekyali ku kintu kya Jajja Bean kyandaga bingi nti oba oyagadde sugar mami oba omuwala akusingako oba alinamu kasente akakusingako olina okusigala ng'oyagala oyo lwakuba nti akuwezize. Nkubiriza abavubuka bonna abali mu Uganda bonna buli muvubuka ng'okimanyi oli muvubuka taata we yakuzaala Katonda yakutonda nga oli musajja ne Bible ekyogerako a man is given authority to all the things in this world. Kati omusajja yenna oba omuvubuka tunoonye ssente tukole naye bw'okkiriza abakuwe bakuteekemu bye bizibu bye tugenda ofeesinga. Ate bavubuka bangi ennaku zino tebakyagala kukola bakola bunyama kulabika bulungi kwetega bakazi bakulu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Tukyali mu wiiki ey'okujjukira eyali munywanyi waffe Jajja Bean zaale Lukonge Ivan wa Jajja Bean yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 11 na omwezi ogwa January omwaka 2023 kitegeeza nti awezezza omwaka mulamba n'ennaku ezigwamu bukyanga anyuka bulamu bw'ensi eno. Ono yafiira mu muliro gwakwata kalina eyali mu bitundu ebyekawo empe kyalo kiyitibwa Jinja Kalooli. Awo ssaawa zaalinga 8-9 ez'akawungeezi ennyumba n'ekwata omuliro era bano ne basirikira mu muliro guneeno. Tugenda maaso n'okulaba nga tukomyawo ebyaliwo n'okujjukira tunoonya ku mikwano gye gye yakolanga nagyo abantu ab'enjawulo be twabeeranga nabo because yali yava gye yali abeera ewaabwe najja nafuna family endala wano mu Kampala. So tuline MC Raj twagala okunyumyamuko naye abeere nga naye atuddiza akatambi emabega. Omukulu Raj osi obulamu mwaka 2024 ogulaba oti? 2024 mwaka tegunaba tambula bubi mwaka mulungi mwaka gwatandika Mande kiba kitegeeza mwaka gwa kukola. Pozi mani tuba tumaze ova mu Gandalo tuba tulitandise wiiki bulambalamba neze ndaba bifaanagana ng'omukadde gwe nakyo olaba omwaka guno mpya n'omukadde guno genda kwawukana muko n'omukadde amaanyi mangi abantu sente bazaagala nnyo buli omu ayagala kulagako munne kyova tetugenda zikiza. Competition nene okutwaliza ewamu competition nyingi mu bayimbi mu bacomedians mu butale buli wamu wonna bantu banoonya kati kyakukola kiddako. Waliwo omuntu okubanga gwe omulundi gusoose okulaba gwe olunaku olwaleero sologezaawo okweyanjula n'okunyonyola abantu gwe kiki ennyini kyokola? Amannya gange bampita birungi Raj Modekai, stage name nkozesa MC Raj Kabejja. Modekai linnya lya ddala? Erinnya lyange lya ddala. Baba kiba Modekai? Modekai be bantu abakkiririza mu Yesu. Kibuze ngo kiddamu oti. Okay. Ndi musajja mutoolo. Nasooka kubaako dansa n'entambuza obulamu nga nzina ku stage okwo mu video z'abayimbi kati we navaawo nali inspired by mariachi n'entandika comedy era I'm one of the best comedians. Osobola okunfollowinga n'olaba ku YouTube ku TikTok n'awasigadde wonna. Jajja Bean tukomyawo akatambi emabega wali omumanyi bulungi? Jajja Bean nali mumanyi namusinkananga mu show zaffe ze twakolanga. Then ekyasinga otugatta yali comedy store weeyo. Comedy store ya? Yeah, yali comedy store wetwagenda mu auditions. Manager Bunjo yatusettinga ne tugenda mu auditions. Kati buli omu n'agamba tusobola okukola ffenna ne Jajja Bean oyo. Babalondera wali eri? Waliwo yatugambirawo ne boyogera naga musobola okukola gundi dio babiri. Nze sometimes nali sikkiriza mu dio lwakuba abantu abamu tebatunulira talent batunulira ssente ze zisingira ddala. Kale nali situnulidde dio eyo era twagikola teyawangaala.
twakolako ffenna mu edition za comedy store nga tuli ffenna teyawangaala lwa budde ng'oluusi obudde tafuna obudde bwe tuba tugambye okukola rehearsals to meeting oluusi ng'atamiddemu n'atajja kati ne tutakwatagana ne tukivaako era ne tusigala nga tuli bamukwana era nga tukola mu bifo byebimu ebyo. So ne musigala nga muli mu comedy store naye nga buli omu atambuza yekka. Tuli mu audition za comedy store naye nga buli omu kati akomawo yekka ajja yekka n'akola ebye yekka. Eyansooka n'okulinnya no ku stage ya comedy store Jajja Bin. Agirinnyako nange ne mmanya. Oyo agirinnyeko njagirinnyako. Ne tusigala nga tutambuza ekintu. Jajja Bin ne wayitawo ennaku ntono najja nga amiisinga. Buli omu ng'agamba gy'ali. Ali mu mikwano ngenda kubuuza nti wasembayo ddigo okumulaba. Twava comedy store nga amaze okukolayo wiiki ng'emu ne wayitawo endala wiikisi bbiri. Jajja Bin atandika okubula buli omu agamba Jajja Bin gy'ali naawe. Kati abaana batandika postinga 2 weeks guy talabika. Mu munoonyeeko this guy missing, this MC Jajja Bin missing for 2 weeks. Abane batandika okuwoza ayinza okuba alina ekikazi kyali nakyo eyo bakyamuwasa nga bw'obimanye emboozi z'e Kampala. Bwetyo bwe kyali. Naye amawulire gaatugwako ate nga si malungi. Nti omuliro gwe twalaba ku Bukedde TV ku buli TV yonna nti Jajja Bin yali omu ku bajjira mu muliro. Tetwali happy. Gwe bw'ofuna amawulire gano wakukkiriza ng'ogamba ayinza okuba yeye oba? Tetwakkiriza ffe kasaba agamba giridde mu muliro tetwakkiriza naddukirawo misinde n'enzija ewuwo nkonfaaminga era n'okonfaaminga n'ongamba buli kimu kinoonyerezaako ababooda abamutwala nga bituufu. Era enteekateeka ne bazikoleza okuggyayo evvu n'okunoonyereza ewaabwe bamutwale bamuziike. Era wabiriko naffe ne twekuŋŋaanya nga bakomedians badansa abayimbi ne tugenda mpaka ewaabwe ne tutuukayo naye n'okumuziika nakwo lwali lutalo nnyo. Twatuukayo nga famire nkambwe. Famire ki ekyagijja enviiri ku mutwe etandika okukambwala eri obuwuka? Famire ya Jajja Bin ng'emaze okufuna amawulire nti omwana waabwe basemuse baamuse busi. Kale vuyo bwali bungi eyo nga ne video gye ziri ku TikTok nga batugaana okurekodinga era kyawalizibwa nze kennyini. Taata wa Jajja Bin ngamba oyo muleka ayogere. Nakwata omuzindaala mu bantu abangi n'enjogera ne mbagamba naffe tukyanoonyereza ekisse mukwano gwaffe naffe tetumanyi. Muleme kuwayiriza nti abavudde e Kampala be bamusse. Ne tunyonnyola abantu abamu ne bategeera ne tugenda ne tumuziika ne tuvaayo. Bakomediani bannammwe abalala because waliwo abamu abaagana okukkiriza up to now. Omuliro ate yabasiibulanga mulamu olwawo okukkiriza. Katemba abanga ono aliwo ennaku zino. Katemba abanga aliwo ennaku zino era nga bw'olaba nti buli omu takkiriza mubiriwo n'ebya Jajja Bin bwe bityo bibadde nga buli omu takkiriza naffe n'abalala baagaana okugenda nga bagamba kawaani. Abantu abamu tebakkiriza nti kufa. Olowooza abantu abamu obutakkiriza ne famire okubanga yagaana okubaako ebifaananyi ebikwatibwa nti omuntu aziikibwa kiyinza nakyo okolekawo mu bbanga eri mikwano gye nti ddala omuntu ono yaziikibwa oba teyaziikibwa? Ne famire kye yakola okugaana abantu abamu okurekodinga ebintu ebyo tekyali kirungi. Okulaga obukakafu nti twamuziika munnange abamu baagaana. Ovuyo bwali bungi ebigambo byali bingi kale eyo mu kuziika. Naye all in all ffe kyali kitutte awumule emirembe. Naye n'essaawa zino n'abamu nange kennyini sikkirizangako nti yafa. Naye nga te mu kuziika waliyo? Naliyo bulungi esanduuko ffe baagisitula wali wennyini ne tugiteeka nayo. Ab'otunuulira industry nga bw'eba etambula yali rising oba upcoming comedian abeera zze. Olowooza wayinza obba nga lw'eddibu eryasigalawo Jajja Bin yali enkola ye n'ebirala mu kitundu ekyeboyogerere comedy store nemmwe abali bawanga naye mu bintu ebyo weebityo ebyokusanyusa abantu? Jajja Bin yalina abantu be yali akolera obwa MC nga tanaba kufuuka comedian. Buli omu alina gy'avudde okuba comedian microphone eyo olina okuba nga ogirinamu experience. Kati abamu batandika nga ba MC
bamba nakatemba newesanga ng'ofuusa owakabi. Jajja Bin alina amabaala ge yali akolamu ng'oluusi abatwaya ne baddansi era kyabakosa nnyo abamu. Ne comedy industry naye yali esuubira okuba nti efunye comedian naye kyagikosaamuko kuba tetumanyi Katonda kyeyali amutegekedde okuba. Aba family by the way before that solo kubuza abavubuka fena tubaawo tubana abawala betwagala betuyizako ebbalibbali olina yenna gwe wawulirayo nga gwe kyaliwe yakola koko naye nti oba Jajja Bin nawe yaleka omuwala gunenzo banga ino obutongo ovudde ko lyali official gwe twali tulina okujjako oyo yazaala mukazi we gwe yaleka n'olubuto gwe nali mmanyi. Naye samulabangako nabakyala ngeri gye twabeeranga ffenna. Teyali muntu waba maama era neewunya nnyo okuwulira nti afiiridde mu scenario ezo manya mukazi. Yalinga bawala tabeewa nnyo. Yali tabeewa nnyo oba naye kaali kabadi nga bino ebiriwo. Jajja Bin kuba omuwala gwe yaliko yali wa class nnyo ate ku Jajja Bin. Omuwala ki oli gwe bagambe yamwokyo? Class ye bw'otandika okunoonyereza obulungi. By the way tuwe ku ekyo. Kuba wangamba gwe agenda following ebintu bino mugenda tuweeko ku side eyo. Ki ekyakugira mbongo walowooza ki omuntu wali mulabira mu class lwaki wasigala ebibuuzo bingi mubenga mugaana. Ffe tupostinga omuwala eyajjira mu muliro gwe yajja naye kati omumala omupostinga they are like ffe tulina mikwano mingi egitugoberera ku TikTok social media platforms zaffe. Kati mubaawo abatwinboxing anagamba that is my OG that is oyo mumanyi. Kati butandika okunoonyereza profile y'omuntu ng'osanga omuwala yali wa bbeeyi nnyo ku Jajja Bin. gwe yajja naye Kati ne twebuuza byajja bitya. Kuba Jajja Bin yalina mukazi we ow'ewaka nga tosobola mugeraganya n'oli. Ono gwe yajja naye yali asinga n'ono ow'ewaka. Kaso kirekawo ebibuuzo bingi golowooza wafuna ki kuba ekituufu tetwakitegeera olw'omu kuvuyo obwaliwo obwava mu famire n'ebirala kati kikigumuli kyewasigaza n'ogamba nti kiyinza obba oba kyali kino oba kyali kino. Ekya Jajja Bin ekyoyo omuwala kyaneewunyisa nnyo n'engamba ba comedians abamu. Toyinza okuba oli eyo okola naye nga waliwo abantu abasobola okuzanyisa ne bakugjawo mu bintu ebitategeerekeka. Kyanjigiriza ebintu bingi kubanga ebyaddala bw'onoonyereza ku muwala we gwe yajjira naye mu muliro naye byali tebigatta bulungi. Ate owa booda ate mbaleese ate yali akwana sisita wange ate n'emwokya byali tebigatta bulungi. Kyakuyiga kitufuna mu kino emboozi yonna yakyali waffe yafa yagenda ffe teyatugamba abamu naye twafuna chance nti wabode yamuvuga twali tumumanyi natuyambako mu kunoonya paka twaguka. Nekyakuyiga ki because abaana bangi bali mu entertainment bafuna ba sugar mami abawala bafuna ba sugar mami batambulusa abamu nga tebalina bye batemezaako. Tufuna mu kyakuyiga kinki ekyokuyiga ekyali ku kintu kya Jajja Bin kyandaga bingi nti bw'oba oyagadde sugar mami oba omuwala akusingako oba alina mu kasente akakusingako olina okusigala ng'oyagala oyo lwakuba nti akuwezize. obanga ali ku mulimu togenda guvaako bano wosiruwalira manya ofunyeyo amusinga. Abaana ennaku zino bagumalanga guggwa tolaba ono omwana wa baba abana abasala enviiri Brian Baba mala yamusse neyetta byonna biri awo bintu bya love sinungi yakuzanyiramu. Oba ayagala omuntu oba mulema oba yakuteekamu akasente mulimu abaana batuuka naffe tuba feesinga na falling in love naawe n'atunda n'essimu ye alabe nti akusanyusiza oba nga akuwadde ssente omulenzi ng'omwala nga yateekamu. Kati bw'omukola ebyo n'omulaga mbu ate ogenze n'omulala ate tulira abalimbu baali ba Luganda bali oli eyajjiiramu Jajja Bin oli yali kazini we Patricia ne Kaites. Kati awo guba guwedde guggwa buggwa omwana akikola. Olaba bafumita biso kati ogula amafuta n'akwokyeza mu nju n'akusibira mu kitwala dakika meka ogenda okujja nga yagagula ddagali awo galinze gwelowooza oli safe n'ebyokola. Nankubiriza abavubuka bonna gye bali tukole. Let us make money. Kiddemuko tufune close up okubiriza abavubuka. Nkubiriza abavubuka bonna abali mu Uganda bonna buli muvubuka ng'okimanyi oli muvubuka taata we yakuzaala Katonda yakutonda nga oli musajja ne Bible ekyogerako a man is given authority to all the things in this world. Kati omusajja yenna oba omuvubuka tunoonye ssente tukole. Kintu kikulu nnyo buli wobeera ne ssente
ng'ozeekoledde ku kennyini ogenda kuba ne decision nga gw'osalawo ewaka gw'osalawo obudde bw'odda gw'osalawo buli kimu gw'osalawo gw'obeera naye naye bw'okkiriza abakuwe bakuteekemu bye bizibu bye tugenda okufeesinga ate bavubuka bangi ennaku zino tebakyagala kukola bakola bunyama kulabika bulungi kwetega bakazi bakulu kuba zimotoka ne bavugamu ne bavimba ne sente z'amafuta ebyo n'amasimu amalungi naye kubiriza buli muvubuka yenna ng'oli eyo let us make money tukole Katonda ajja tugabira ne bino tebijja tutuukako kyekyo obubaka bwo okusaasira n'ebirala nga tujjukira Jajja Bean okuba nti abezza omwaka nsasira famire ya Jajja Bean nsasira omukyalo oyo kyemanyi kati omwana ali mu kkula Katonda amuyamba abeere bulungi kyemanya yali muwala muto ajja funa omuntu omulala amwagala life goes on tekitegeezaamu omuntu bw'afa ate naawe wette nedda bulamu busigala butambula ate wabaawo ensonga lwaki era famire tuli wamu nayo mu buli kimu. Okay, ensonga omwaka mulamba twawaddeyo wiiki nnamba okubanga tunoonya ku bantu ab'enjawulo batuddiza akatambi emabega ebyaliwo Jajja Bean and so on. Ennaku z'omwezi zaali 11 essaawa zaali 8 okumpi golofa esangibwa mu bitundu by'e Kawempe Jinja Kaloli we bayita ku njuki n'ekwata omuliro era babiri ne basirikira mu nnambambula w'omuliro. Kirowoozebwa nti Kayitesi ayinza obbambu yakola ettima era ono poliisi yamusigaza nga suspect okubanga egenda maaso n'okuba nti ekola okunoonyereza kwayo okumanya ekituufu poliisi y'e Kawempe etongole gikikoneramu yakola buli kyali kyetaagisa kusindika abasirikale ku ground eri eno gye yali abeera mikwano gya ono okukuŋŋaanya obujulizi bwonna era yatwegayirira nnyo okulaba nti tuva mu musango gubeere nga gutambula nankubadde tulina kye twalwanirira naye ng'ate waliwo abakiraba obulala tusooka tukizza ebbali n'ekyo ekiriwo ekigenda mu maaso tujja bbanga tufuna at least ku lukomo lw'essimu abasirikale be tuyinza okwogerako nabo bayinza obba tebabakkiriza kwogera mu mawulire na nsonga zino zakoma because bazikwasa kooti ne tujja kugeza kulaba nti mwabalabi tubafolowingira okumanya ekituufu omuwala abaamu ali ku rimandi agende mu maaso olaba basala omusango asaavinge oba yateebwa n'abeera ng'ate ali abutaala. Tubadde ne MC Raj Kabejja wano mu kitundu ekya Bombe Kirinnya ono yakolanga ne Jajja Bean era Jajja Bean stage y'amaanyi gye yali atandise okulinnyako ya Comedy Store bayitanga mu auditions babiri nono munne kale nze Sonko Muhammad Maranja ali ku kamera tongere bajukiza ntukola airport pickups obakoma wano mu Uganda you can contact us nobera ngo otambula naffe from the airport pake wake wa ku mulyango so buterevu bulambalamba tongere bajukiza ba Betty's Touch ne Bito Studio ku nsonga y'ebyokunyirira kupangisa magomasi kutimba ku mikolo n'okunyirira okulabika obulungi kusayiringa nviri kusiba nviri n'okuyigiriza Betty ayigiriza nze Sonko Muhammad tuyinza okukola program zaffe endala ezinaddako tukyagenda maaso tucelebratinga week namba Jajja Bean ng'aweza omwaka olina kutugambayo akasembayo akatalekeka mwaka gwa kukola Sonko nkwagala nnyo talents weziri n'ebikonomo ebiri naye all in all Katonda mwali ajja tubeererawo rest in peace Jajja Bean kama akulamize kisa kyekyo kale Sonko Muhammad katwegeko mu program ezinaddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Banne bakyala bannange mumanyi nne ekibampisizza njagala kwesimbawo ku bwanna abakyala nera nga njagala mumpa akalulu ono atukolera bakyala bannange ngenda kubakolera bingi zino mother kit zo ngenda kuvanga okuzita kuba nakati mwena muli bakazi bazadde oli maama gundi yatuyitamu ne tumuwa talina kye yatukolera nze nja kuba abakyala temumpisaako kalulu ate genda kaoli maama Bean
naye buli ajja alimba bw'ati. Nze mmanye nti nze ndi wanjawulo kuba ndi mukazi munnammwe ngenda kubeera n'obuvunaanyizibwa nze nja kutuukiriza ekigambo kyange kye mbagamba. Yatusabye nti muwa akalulu tetugenda kuwa. Kati bwabasha bannange munvudde mugenda ku kawooli mulimba nyo oli omukazi ng'ate mubinnyo. Beneeza kalulu kange kawagwe nkawa mama Bini. Tulina togenda tuyambaza wano mwana wange yagala. Mama gundi wazadde ekyana. Nazaala. Ate kyekubambi kiina amataga. Mwana si woyo omusajja. Omusajja ayina emba ziringa ezanga azaala oyo mwana wa. Nawe bulijjo okimanyi nti olina embaawo. Nina emba munnange sikyega. Nali mbanyi tokimanyi. Mujeba leko mukola kiwani. Tuli wano eno ku bya bululu. Bululu. Anti olwo obadde otanze lutuzuuza gwe kyekulese mbadde mpitawo ngenda kulambula bikajjo bya Kabibu. Kabibu kati nakutuzaawo yagambye otuulaawo. Maama tombakira mumbuuza omwo mama gwabadde ng'ambe gwategeera mu bano ani ate mukazi wattu omanyira tosoosula ntebe muwakyamira obwo obugulu obwo. Maama kimbugwe buzibu ki Kimbugwe wama abadde atuyise tumuwa akalulu. Yeesimbyewo ku bwaki N'abakyala. Kanzi kube zaake weesimbewo ku bwannaabakyala nga n'abaana abawo bakulema okulabirira bali kuno babakala kati obuvubuka buyitawo kano nakaliwo weesimbewo. Ani agenda omuwa akalulu ono? Tujjamuwa ajja kugezaako. Naye era sikunenya naawe weetunuulira ne gwogenda owa akalulu. Ekingiringiri kiwa ekingiringiri akalulu. Nakundi toli mukazi mwangu kwogera bubi kati omuntu olina okwogera obwongo bwammwe tebukola era mulina okwetegera kati nayemanabasekuritalewo kati mama Bini ate nakuwa abakazi b'obunnya mu matama ina alunanga leema bwenzi obumujjudde ate maama nange oba ogenda kwesimbawo tugenda zikumazaake nange naawe tugenda kuwa karuganya kuwa kale nja kuba ebigere naye anakakwoyadde n'omu bukyamire dda butunula eri bannange mbadde ensaaga ate tujja mu bulungi ogenda kwesimbawo ye mukwano mama munne maama gumu munnange mukwazi munnange waliwo abamusemba basemba bonna nange ntegese okwesimbawo naye sooka weekoleko naawe yenna alingange yakavabalina okusindika nenfuna ku sente siriwa kati nze kyogamba nkola tolaba ntinyirira bonna tobalaba tunuli ono wannakaire wannaku 3 mulabe oli wannaku bulumu mulabe ono wamwezi naye bonna balabe bebafaanana walaja nti naakamuvaako naye bannange maama Bini okyali kuwalaji nanvuddeko kwe kusalawo nesimbawo maama gundi tukyagendayo nabaweena n'obutama bukwengeredde bukusitamye oli kuwalaji ngenda nzirawo kwe kwagala nesimbawo nsobole okutuukiriza emirimu gye ngenda bagulira buli mwana alina okufuna gundi pampa tugenda tungangayo pampa wadde dda nze mu bulungi badongulira walaji naye nze ngenda kulonda omulonzi wa walaji munnange nerabika walaji mwereere kati abatunya walaji ogenda kubakolera ki nze njagala mmotoka nange sigirina nyabo zijje laba enviiri zimuseejuuse omuwala omuto nagudya wazaala nviira ku mwana bulaba omwana si wa Kiberu Kiberu yani embwa ejo nviira ku mwana nabalaba mukukutanga ne Kiberu ojjukira nakusanga mu bitooke bya Kayongo naye maama Bini Kiberu wabona nsonyi oleeta ebintu byammwe waba oyo omwana si wa Kiberu omwana yandiba wa Kibirige Kibirige mutabani wange Kibirige mwana si wa Kibirige oli mulamu wange naye yo omutaata onsaanula n'amabeere nnyinza okutakubasuliza nze
Kibiriko omwana wange. Mabere ekyobugumba gumba mabere obwakati. Wakwezo zafuka stokisi kati ogaita agange. Ate kola banzenga wanika. Ene chali sapatu ya umoja na hizo stokisi. Na ate zange stokisi zisobola kuba mama. Mabere lifumu. To zayo stokisi. Gula kubulega nafe tuswala. Mama ogamba nze. Iye. Otuswaza. Nagala mgwe. Molwakula amabere amanene muina langira ffe gula bulega. Otuswaza otuwonjidde nnyo otuswaza. Kasangu nina akalega kenyamba za wansi. Neba nange mkazi watu atolabye luno. Kasakalega kasolega. Nenga ate soko mleke nkugani. Okimanyi li patu ya tala patu ya ganti munange to wachali yako ya dance kote wagenda ke wasenga. Patu ya bagamba yega. Yankwana nako. Naye kwa buli omwaku kwaje. Nawe patu ya bitundu bya chama mulaba. Atotegedde bya chama lwaki tabitambuza. Ati bya chama patu ya kwana. Yakowe bijanjalo bya bwairo. Nene patu tamalako. Andi wabamala apama bupami. Neba nanga bula kakazi golabye. Kiriza olabye. Kakazi golabye. Nenga bane patu ya tugamba. Amasuka gonna nsobola okugabala. Patu ya tugamba. Nagasula. Toyina mu yadda akakwa akafumbe emmere. Yadda akabobeza. Mama ntandike pija yo ngambi balengeza nti enkumu ziri. Yatugamba n'olusuku olwo namba lina gwe wasimba yafa. Omusana gwamwocha. Naye nawe kayongo bye yaŋŋamba kuggwe biye bingi. Ebiribwa. Akabina kaakamu kaddugavu akalala keeru si kyekyennyabo. Kizigo. Webale gula ekizigo. Ndate weegaanyi. Webale gula ekizigo. Makonga mulooza tetugamanya nagagonga manyi. Lutuwe. Byogere. Lutuwe yange. Lutuwe. Byogere. Kane mwagala olugamu maama. Tagalina. Anti mba ngenda muswaza. Nagala olwaza. Wakoma mbitoke byawamala. Okolege. Tukiro lunaku lwe nagenda ewawamala. Waliyo. Anti toy ate no bagati ate gwe yatuza toy. Ono yabadde atusobereranga. Genda akatulingiriza. Gwalingiriza ekiraba. Kati oleme kukola kintu kikyamu neme byogerako. Mama ate naawe genda mpola. Omwo mwozolera obuusi alinga azikizaamu. Mulengere. Yewazaala. Mwena muyina abaana. Gwabulayo wekka. Nagudinzi gye muzi. Ate nawulira mu bbaawo yadduka mbulwa kuba tomuzaalira ggwe. Akakakazi. Okola gwagwe kubyambizo na kumera. Kaliwa. Kaliwa.